finally twafunye official highlights z'omukolo gwa Baby Gloria since nti tebatuyita ffenna twasalawo naffe tutuuze bukakamu nnyo tulinde highlights zonna batulage bulungi nnyo butya omukolo we gwatambula. Finally wano ku SMX Media omukolo nagufunye okusinzira ku bujulizi n'omwana muwala bye yayogera by the way mami tannababira nga avaayo okubeera nga ayogera neewuunyiza nnyo mami mwamuyisaamu eggaali n'agitegera mami sinnabeera nga nvaayo mulabako ng'ayogera simanyi oba nze ate nalaba interviews yakoze naye amazima ga Katonda sinnamulabako ng'ayogera kijja kitya ne wayitawo olunaku nga mami tannayogera ku mukolo gwa mwana muwala Baby Gloria ne wayitawo olunaku nga mami tannayogera ku omuko yekka gwe tulina mu ggwanga erya Uganda naye Baby Gloria oba ate obaka mami yabuwa Baby Gloria interview oba akatamike nasembayo kukolera ku Baby Gloria nakulaga ebigambo Baby Gloria byayogera nanga Baby Gloria yayogera ebigambo efaanaganako nga bino nti mami yakola ekkubo ddamba erinatuusa abako mu nnyumba ya Baby Gloria n'engamba wangi nti mami yakola ekkubo lyonna baalikoze abako basobola otuuka obulungi nga tewaliiwo kabanyenyaamu wadde akakoona mu mmotoka yaabwe basobola okubeera obutawo okufiiringa uncomfortable yonna mami amakinga sure nti ekkuba alikola basobola okubeera nga batuuka bulungi konze sabula emboozi mami naye nga omukolo amazima gwagendera ddala bulungi nnyo ndowooza n'obutatugamba nakyo kyayongerako ku mutindo gw'omukolo bannamawulire tetwaliyo nera tewaaliwo wadde bangi omanyi ne bannamawulire sometimes tutama omuntu okola omukolo ng'ogwa Rema we gwali mujjukira bannamawulire bonna nga bazimba akayumba ku mugole n'abantu abazze okulaba omugole ne mutamulaba bannamawulire bokka nga babeera 50 kati buli omu alina kamera ye n'essimu nga bazimba akayumba omugole waali abagole beeriisa keeki simanyi abagole n'oburango oyagala kukola ki ng'olemeddwa naye sofa omukolo we gutwe gwatambula nera nga buli kimu nga kigenda okubeera nga kitambula oba kigenda maaso naddala ku relationship eno n'ebisigadde ebigenda okubeera nga biddiŋŋana wano ku SMX Media ogenda okubeera nga obifuna gwe kyoba okola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere.